Deputy RDC Robert Kambugu Ssenyonga omu ku baawulikika ennyo mu mivuyo gy'akalulu k'e Kawempe bumujjukira. Emmandwa Bwanika etembye Justin Nameere ow'NRM atandise okuyiwawo ebyama ne Kasolo tamutalizza. Nabagambako wano nti opposition enkadde nga President Kyagulanyi tannajja abasinga omulimo gwabwe gwali gwa kusportinga abaana bali solid ku nkyukakyuka ne babawaayo ne babakwata. Ekyo Nameera akikakasizza mu video gye ŋŋenda obbazannyira n'atugamba nti Kambugu ye yasipotinganga abaana abo ne bakwatibwa. Takomye okwo atugambye Kambugu akwata abawala. N'ayongerako n'atugamba Kambugu yeenyigira mu bubbi oba obunyaguluzi nga bakozesa emmundu mu bufunze amudirobale. Wuliriza video. Kambugu bamulese yali mobist munuupu atunze banne enzija yemwe NRM yamala kutunda banne bambi obwana ne babukwata wano mu kibuga babadde babuyoola buli lunaku nga bayoola abaana b'abantu. Gundi bayoola abaana e Masaka naffe ne twesikamu nenga yabatunda. Afunye omulimu kye yasookera ddala okukola okubanga eyeekulisa obwala disikukwata mwana wa Masaki. Binjogera biri ku record. By the way, Sarah Kiyimba by then. Sarah Kiyimba ye yali for RDC nga Kambugu deputy we. Sarah yakiteekamu nnyo amaanyi kuba yali yakola n'omusango omulala ogwamudirobali. Yagenda n'abbayo aba LDU abaali bakuuma ofisi ya RDC, ofisi ya Sarah. Sarah yali I think in Nigeria on a work travel trip, on a work trip. Ono n'abbawo aba LDU n'abatwalayo ekyotero. Ne bakola mudirobali. Bali bamugobye it's on record. Ebintu by'embagamba bannayuganda biri ku record mu ofisi ya president. Era bali bamugobye. Yagenda mu nnyindo n'arepinga ye Masuusi. Akaana ne kakaawa. Nekamugamba sebo. Nze najja kukola masaadi. Seetunda. Muwala wattu n'amugamba gundi. Nekamugako kajja kukola masaadi tekeetunda. N'akabalira emitwalo 5 n'agikakasukira awo n'akaleka. Omusajja wa pulaani etaba kubanga musajja mukatuliki nnyo nga musajja ate nga naye ali connected ng'asobola okwekaliza muntu. Kuba ye yamwekalizaamu. N'amugamba Kambugu ate kwaki olwepiza omuwala. Baakakuubwala disa ate bw'otandise olugendo. Ne bagenda ne bakalimbiririra eyo mu mapoliisi ne bakafutyanka ne famire yaako. Kasolo n'akuba amasimu ne bamubikkirira. Bebo bwe mwagala. Nameere obudde buno ayasa ebyama bino kuba yeetegeka okujja mu kalulu. Yalowooza kigenda mugattako mu kalulu mwe tugenda so nga naye tasobola kuwona. Nabagamba nti e Masaka NRM eri ku opposition ate baafunyeyo dangerous competitor owa DF. Kati NRM ne DF bavuganya obwa lead of opposition e Masaka. Kakati ono ebyama agenda kutwasiza bingi era mukuma amatunga magule wakati mu kulowooza nti aseetinga kalulu. Era tutegeezezza nti Kasolo yakwata mukyala we n'amugja ekyotera gye yali yeesimbye ku luwedde n'amuleeta mu nnyendo mukungwe amusimbe omutali wadde amumanyi. Sooka obirabe. Mukulu Kasolo okimanyi bulungi. Okimanyi nti ono omukazi Nakitende gwe waleese okwesimba mu nnyendo mukungu. You are aware. Bino byenjogera facts. Bino si byakuvuma kuwemula. Fact ku fact lyanda ku lyanda. Mwasazeewo mu ntandike. Ate n'okola ensobi Kasolo n'otuma mu scout. Non fair yatalina kyafiirwa. Gw'omanyi nti nze siri ku level ejja ku exchanginga na mu scout. Gwe watumye ne Kambugu bajje bampeebuule. Omuntu ajja kubuuza ddala bw'oba weesimba ekyotero olifulaga bbeyala ekyotero. Ofaaki ne wuma n'emuppi Masaka City NRM olifulaga bbeyala Nameere. Ofaaki naye. Oli minisita obadde mu kabineti ne taata wa Nameere. Ofaaki n'omwana waamu n'ababo bano.
wakwata Nakitende yagenda ekyotera okwesimbawo ku Bwawoma n'MP last election neyesimbawo n'omukyalo oyo bambi Robina eyafa mysteriously Kitovu Mobile. Nakitende yali agenze okwesimba ekyotera nga Bwawoma n'MP ate yavaayo mukazi we. Kyokka nga ate ekyotero oyinayo abakyala abakulu be wabonaabona nabo bakyala basatu abakyala b'abakulu bakuba n'ab'e Kampala abantu be bamanyidde ab'emitimbagano eri gye bali bakazi batu be wabonaabona nabo. Nakitende n'ajja mu kitundu ozze mu kitundu omusajja ayinamu abakazi abakyala b'abakulu oyagalamu Bwawoma n'MP kyokka n'omuganza. Era okumanya naye wakimanyanga nti twabuswavu wabeeranga kuziraale mu kyotera ng'omwegaana ti si mukazi wo. Era ne ku luno Nakitende bwe yayagadde okuddayo ekyotera okwesimbawo n'omugamba toyinza kugenda kyotera kuba waliyo bajja be. N'oyagala okumuleeta wano mu Kimanya Kabonera yesimbe ku Dr. Abed. Era nawo n'akulemerera kubanga ate era nawo waliwo mujja muwala wa Jimpuuga. Wajimpuuga baawo mu Kimanya Kabonera. Ate ng'olwadde ne wooteeri eriwo wooteeri yo mu Kimanya Kabonera ate y'oli omukazi Aisha. Kati awo nawo n'abanga ajja kulashinga ne bajja baabalala babiri. Kwe kumushifutinga n'omuteeka mu Nnyendo Mukungu. Tayipu y'abakazi bwetyo Kasumudi mwagala. Nti essaawa eno Nakitende tasobola na kubaako we yeesiimidde. Olina kunoonya w'omuteeka nga tewali bajja be. Kyokka ne bwe yali yagadde tobagenda Kampala oba mu disitulikiti era tomanyi ate naye yali sitomeddeyo bajja be n'omuga nti aye yovaayo dagindi. Abakazi bwe batyo be mwagala abajja mu by'obufuzi ne mubawasa. Abajja mu by'obufuzi ne mubafuula bakonjubayinizi bammwe. Omuntu eyajja ng'azze kukiikirira beekyotera kubawa manifesto kubawa agenda. Ng'era weekyotera kuba si weeno weekyotera. Kati ate alina kutambula mu Nnyendo Mukungu ng'abantu abalimba nti weeno. Because political career, it was flipped. Were you flipping? You ripped out her voice of her choice. Naye nga yali choice ye yalaba minisita n'aduma. Kati nze njawula mu abo puliizaalo. Waacha weewe. Njawula mu abo. Kati bano ab'Enyalemu nakugamba nti kati kye baliko e Masaka tebali mu kuvuganya. Wabula bajja mu kalulu bafune ssente okuva mu kibiina. Mu bufunze bajja ku bizinesi kuba bakkiriza nti e Masaka tebayinaayo maanyi. Kakati ebyo omaze obbikakasa n'engeri gye bazunzaamu ba candidate okutuuka okuleeta omuntu mu kifo mwatabeeranga. Mwatalina wadde akakwate. Ne Nameere yennyini ayabya banne njagala mumubuuze mu Masaka amaka ge gali ludda wa. Mumubuuze amaka ge we gali lwe mujja okumanya nti naye ali ku bizinesi kujja mu kalulu kufuna ssente akuulita agende kuba akimanyi tayinza kuwangula. Tulinze kibiina ky'NUP gwe kiwa fulaga tumanye nti ako nako kawedde. Kulwa Katonda n'ensi yange awangaale nnyini munnamunswa nnyini nsi nze Ssemanda.